Kojjo twabadde ku concert ya Pastor Wilson Bugembe. Banange mwebale nnyo mwebalide ddala abatukiikiridde abageze ne mwagira omusumba mwebale. Mukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo. Abajja kikubye. Zagenze obwera ssaawa 12 nga akantu kali wakati. Ojimba. Nga akantu kali wakati yagikubye. Seera wakubiri mu kola concert. Twatandika ne ya yali ya Walukagga. Walukagga yakola n'akuba Freedom City. Wabadde ngaawo bu mini concert kati New York yakola butuwa wao. Tugamba concert. Tukola njira nziza New York wange wali. Ekyo gokyogedde ngambye. Naye mu mutima nti nkiraba ngamba ndaba mu kukuba nnyo. Bw'otandikadde okusoma enda yange. Nze nkumanya ebbanga lyerudde naawe nkulaba. Olimba. Tugambye concert tetugambye bu mini concert. Era mu mutima nkulaba ngamba nkusibawo ka concert ak'abantu ebisatu. Nkulaba mu mutima. Kati ebyo byonna gw'oli mu byeyogerera naye oli mu biteeka kunze. Naye ne kaba kali k'abantu bisatu yakajjuza. Kale kakati kyanze abantu bajjudde. Ekisooka nze gundi yange ng'esooka eno yabadde ndoza concert. Omwoyo nga guli mu kutambula mu guti. Eno yabadde concert ya CRK gyesoose okutegeka ennene. CRK yategese. Okay. Mu setup everything was fine. Stage yabadde nnungi. Screens ezabaddeko zabadde nnungi. Naye nina ekirowoozo nti sound yabuzeemu. Okay. Sound mu kubulamu. Oli Namulondo. Ngabaddemu. Ne kimma omusumba omukisa okweyagalira mu performance nga bwe yandiyagaliddemu. Kuba nina moment we namulabidde ng'ateekamu nnyonnyo nga straininga nnyo okugezaako okumakinga n'ebivuga ne sound. Nina Rose yayimbye kuba nawulira abatugamba pastor yagamba buli yagenda okuyimba alina okuba ng'alina oluyimba lwa gospel. Kati oba alina collab ne pastor oba we yayimbyawo ng'ayimba ne pastor. Naye kye nalabye bazze kati nga bekulyaze n'asooka n'ayimba oluyimba lwatalimba Yesu namaa n'atukuba ne waya. Awo yabisobezza rasta. Kati ate kye neewuunyiza va ku bintu by'ensi bizibu. Nga sister yazze nga bayimba talimba Yesu ngola olwa Yesu alumanyi era bwe bakubye waya era nga yamukuba n'engamba kakati bamwoyo ne sitaani basisinkanira sides. Waliwo ku bayimbi abazze ne bagaba babadde mu audience? Babadde manda yeko Sophie Gombya n'omwami nalengeddeyo Jamie Couch mu audience abayimbi basinga babaddeyo mu audience. Abalala basobodde okugenda ne bayimba backstage. Ndoza soko tuwe recap highlights z'omukolo nga ya performances nga bwe zaabadde ate tujje tulabe ekiddako. Okay. Everybody come and say
State House ogenda ku mikolo egy'abanene zali bannange ne twesunga genda okuyimbira abakulu kyokka akakaadi ke bampa nakeerabira baffe mu nnyumba abajasi baawali tebazanya nga tebatulemesa ekimere batupakingisa ebbali bwe baagala kulaba bukaadi oliko wange yabagamba kijjayo fesiyo tugirabe kasita bugende wano ayala kumanyi wano mu kibuga nange sennakola enzija osumaire ennene era kuba omwera bajasi baawali tebazanya Mami, vino tukuza n'omusaayi zino. Obudde buzima. Emiranga njijukira ng'abantu basasira ffe buli bawutya obwana bwa Betty obwana bwe yatulese tuli bato bannange Endongo ya Pastor Wilson Bugembe. Ninga alengedde kwasi. Asiya gina mufuna. Ngali bwata yabadde alamula biki. Dayida. Ngena mufuna masa. Mbere mukaka.